singo obuve waka musanga kino ekyuma kikubye embizi yetaagisa buyambi eri mukkaaba ogitaasa mbuuka nga buko omwala damuko mbuukawo nga buko omwala ziri mabega nensinzira nembuka nga mu maaso waliwo empula simanyi abasiraamu simanyi abatabuliri waliwo abalatema mpale obusiraamu bwa mirundi emi gumu oli mutabuliri nze ndi musiraamu akkiririza nti Katonda ali omu yatagattibwako kintu kirala kyonna ekiri kimugeregeranyizibwako bannabbi be ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akusaasira emembe kube kuye era nze Kasumba nze Rashid obulyako webaga nti bano bakabalaza sibategeera nze sikanya na muntu agradinga oba ageregeranya ntegeera y'abantu balala ate bana batema empale sibalaba nga segawa ki yali omuyimbi segawa musiraamu Lukumani andize munaye bukyasiraamu kasimulabangako empale zibeera munazitemeramu simanyi nyambala ye naye nyambala jasi kyambalo onkyambalo nsobola okuba n'essaawa yange eno nenjijjako oba nenjizaako obusiraamu si nyambala obusiraamu kumanya nakutegeera kuba namagezi agasiza Katonda obeere ekyokulabirako eri abantu abalala kakati enneeyisa yonna nga ejolonga edigre eyisa bubi banno tebawa mirembe tosobola kuba musiraamu wembanga nze David nzikiza okujja muzikiti wammwe nentuula nensaala ate kakati eri tebali mukugira tewali registration nti katugenda kulonda oba tugenda Mombasa kulambula banategera bati amanyago kati ntegedde nenja ne supply yange ate kati yawula okusoomooza wakati abantu abasinga tetuli babokisa naye ojje wange nomanyira era zikulya kati nze sikale sigirina naye ng'okimanyi bulungi nti nze David nenyingira muzikiti nga nze akebera emyoyo ango mmanyi nzikizibwa okusala nze okumanya naye nga sikutegeera nga nkumanyi gwe David naye nga sitegeera nti oli mulokole oba oli musiraamu Bobi Wine oba muki naye kyemmanyi ye si musiraamu kyemmanyi si musiraamu naye wabula ate edda mabega kaondoza omwaka nga gumu twaliyewe n'atugamba ye Swayibu kati waba yakyeyogerera ye mwennyini naba nze kibuli eyo nze Swayibu bamumanyi era nze Swayibu kati nze ate nziri natwala n'amalala agasinga sikyagawa nnyo obudde era buli omulala amanya Swayibu ayiseeko wano Swayibu gyali yakole okujja okusaala muzikiti kyali kituufu yakyalidde ku basiraamu teyajja kusaala yasaala yajja kukyalira ku basiraamu lwakuba kati mmwe enjogera yammwe engeri gyekankana temusomye ate temulya bulungi okukyala mukulaba okulyako okusaala enjogera zammwe zitankanibwa Juma jawa dakiika 2 soko je Juma tobwakazaje omwagala kulya jangu Juma yagenda kuyimusa ebigambo byo bigumire okusala okwawule kukukyala tebawula kukyala na kusaala Bobi Wine yakyalira abasiraamu teyajja kusaala mu busiraamu Juma osibye otya oli musajja musiraamu singa oba ova ewaka onywa omwenge sigunywanga akasinda kitamyeza kyenkozesa obusiraamu tebukkiriza mwenge singa oba ova ewaka n'osanga embizzi ng'eri ku kyuma eyagala buyambi ogiyamba mbizzi eri haramu bisolo byonna sitegedde kyozzeemu kyekyo kyakugana kyekyo bisolo byonna nze nkubuuzizza Juma ogitaasa sigitaasa togitaasa musiraamu musiraamu ogitaasa embizzi ogitaasa nzira mabega n'embuuka nembanga buko omwala sigitaasa nandikubandindako musango naye mbisolo byakolemerwa naye mu Bayibuli egerako nti bagikolemera zesuula mu nnyanja kati nolabayo okumanya ekyo kisiraani kyennyini embizzi Nuuwa bwe yajja abakatuliki ku Bayibuli wennyonnyola erinnyamu olw'empaka atuuka mu nnyanja wakati agisuulamu agenda okutuuka eri nga gwatuuse edda guli waggulu ku lusozi kisiraani ekyo embizzi toyinza gyogerageranyako yatuuka ye kiri awo kyetondeka nedda kyetondeka nagambye opoziti ya Katonda sitaani
Sani yagitonda. Oli mulalu. Buli wala ekintu kya Katonda wateko kubawo ne kya sitaani. Kyekizimbye obuyumba obusubi ne babusu ne babukuma Yonna bagigaana. Teyina wekkirizibwa erinnya mwenge. Naye ate ani yagitonda? Nante era Katonda kyoga kankuuza ekibuuzo kasina ddamu ekyo. Katonda talina buyinza bujjawo sitaani. Simanyi ate ye Mutonda. Lwaki mujjawo? Ye Mutonda. Talina buyinza bujjawo ddogo. Lwaki yalirekawo? Kakyotegeeza kiki? Waliwo ebintu ebimu Devicom nakugambye ekintu kino kitegeerawo okugezesa mmwe ng'ebigezo mmwe abali ku dduniya oba abaatondebwa. Tobuuza nnyo kintu ekyo. Nze nakugamba ekiro kyetondeka ne bw'okiri okifaanana. Abalima embizi omulaba nga yenna aluwa muliyite. Omuntu yenna omuli w'embizi agifaanana ataliko okumera obuswiriri n'omulaba nga agifaanana. Jemba ono wakiweewa. Utidde. Bw'oli mulalu nakugambye weetaaga mu bulamu okugereegeranya okutegeeraako ng'olinayo omuntu amanyi n'alina amagezi. Kakati gwe kizibu ky'olina obeera mu bantu abasirusiru abatamanyi ate nga gwe wandibadde oli ku level etegeera. Kati simanyi oba mmwe baana be babuusa takoze nassale tasomye kindergarten natangira mu P1. Okubuusa badde otegeeza okwo tugamba muguli bakakuzaala. Andi kati omuntu omusanga yeewaana n'okwebala nze nabuuka classes. Nze nasoma ensoma yange yakiwayi. Omuntu tasomye nassale tasomye kindergarten atandikire mu P1. Kakati olumala okukola PLE n'ajja mu senior 2. Tasobola kuba na magezi. Ne bwaga okujjako ng'alina waliwo